Minisita Nantaba yavudde mu mbeera n'aweereza obubaka obukambwe ennyo eri bankuba Kyeyo bonna teekako n'abazadde baabwe. Era wano n'abakaabirira n'abagamba ebintu by'okuleeta abaana ebweru bibeera at least nga beeyimirizibwa era n'abazadde bafubenga nnyo okugaana abaana baabwe okujja okukola eno mu biyumba. Kati nno kino kyaddiridde oluvannyuma lwa muganda we Aida eyafiiridde mu ggwanga erya Saudi Arabia eyajja okukola nga Kadama. Kino bulijjo kye tubadde tubagamba abakozi ba gavumenti nga tukuba omulanga nga tubagamba bannange ensonga z'okuleeta abaana e Bulaaya tekirina buzibu kubanga buli omu ayaayana kubeera bulungi, naye omulimu guno eno mugulongooseemu. Tuludde nga tukaaba, tulikodinza obutambi, tutaddeyo videos z'abaganda baffe nga bali mu batuga ku kamera ne tuteekayo videos abalanga babasindika okuva ku bizimbe waggulu ne bagwa wansi ne bafiirawo, ne tuteekayo videos zaabo be bawadde obutwa, ne tuteekayo videos zaabo be baggyemu ensigo nga gavumenti esirise. Kaakati nno kituuse ku mukozi wa gavumenti yennyini nnyini. Njagala mmanye endowoozayo yenze Sheila Adita. Eno ye YouTube channel yange, kyolina okukola beera ng'osubscribinga kubanga mbaleeterawo ekigambo subscribe nkirekawo. Kwata ku notification bell, buli video gye tuteekayo ejja kubanga ekutuukako. Njagala okomentinge, ompe komenti yo ekyasinze obulungi, ombuulire amannya go n'ekifo gy'oli. Nja kuba nkutumirako lwe nnaaba nfunye obudde, nja kukola y'akatambi mbeere nga mbatumirako mwena. Oyagala ntumira kaani, maama, taata, baganda bo, baana bo oba mwagalwawo, ombuulire obubaka bwabwe era ombuulire n'ebibakwatako. Nja kubanga mbatumirako si mu bubi, kino nkikola kubaddiza. Baganda bange mwena ba house manager, nsooka okubanga mbakubagiza mwena nga nange kwendi oluvannyuma olw'okufiirwako mukozi munnaffe nkuba Kyeyo munnaffe ate muna Uganda munnaffe, muganda waffe eyafiira mu ggwanga erya Saudi Arabia ngazze okukola nga nze era nga ggwe. Muganda waffe ono tetumanyi kyamujja mu bulamu bwansi, naye okusinziira ku mawulire agava mu famire nti omwana ono yali yakamala okwekubya ebifaananyi n'okulikodinga obutambi ng'asanyusaamu bazadde be nabo basindikira. Wabula basindikanga leero enkeera ate ne babakubira essimu ne babagamba nti muganda waffe ono agudde kabenje era afiiriddewo. Muganda waffe ono omulambo gwe gwamaze dda okutuuka mu ggwanga Uganda era nga abafamily member bali mu kwemulugunya, mu kwekalakaasa, bakomplaininga, wabula ate n'ekisinga si bamativu ku nfa y'omwana waabwe. Nze nno nga Sheila Adita ndi mukulumwa naye kino eno kankyogereko mu mbeera bweti era saagala muntu yenna anyiiga. I'm just giving an opinion nti bulijjo tubadde nga tukaaba nga twogera ku bintu bino ebyokutta abantu olw'okuba nti ffe oba abaana abazze nga bafiiramu temubaddeemukko mwana wa munene yenna. Gavumenti ebintu bino ebadde tebitwala nga kubeera serious nti tukomplaining ebintu bingi ne wabulayo omuntu ow'eddoboozi omukulu mu ggwanga lyaffe erya Uganda omunene ennyo okuvaayo at least okuwandiika ebbaluwa okugamba abaana nga beemulugunya nnyo, ne wabulayo omuntu yenna alina position ennene okuvaayo okugamba nti ebintu by'okutwala abaana bibeere nga birongoosebwamu, ne wabulayo omuntu okukeera ku makya ne yeekalakaasa nga muntu munene mu ggwanga n'agamba nti ebyokutta abaana, ebyokutulugunya abaana, ebyokuggyamu ensigo z'abaana, ebyokubanga barepingibwa bibeere nga bikoma. Era ne tubulayo omuntu yenna asobola okulwanira eddembe ly'abankuba Kyeyo ng'ayimiridde ku mazima, wabula omuntu oyo nga munene n'abulayo. Era wano babadde nga basirika okumala ebbanga nga balabanga ebintu ebitalina makulu, nga balabanga abaana b'abanaku bokka be bafa. Wabula njagala okutegeeza nti ne bw'oba ova mu famire ki, ne bw'oba ova mu famire ennene etya nga wajja eno kukola munnange ebintu eby'obulamu bano abantu obutakutuusaako obulamu buzibu ebeera bubeezi kyansi omuntu yenna asobola okuva mu bulamu bw'ensi. Nze nno kati nno kino eno njagadde nkitunuzeemu mu bantu ba gavumenti nti kituuse ku Nantaba omunene atambula n'amagye ne gakankana, wabula muganda we omuwalabu gwe yatuze n'amutta. Kino ne kyongera okukakasa ku bigambo bye tubadde nga twogera. Waneeno bwe mwandibadde muyimukiramu ne mubeera nga mugamba nga mmwe abantu abakulu abali mu gavumenti ne mugamba ebikintu kubigenda mu maaso nga tebannaba kuzzaako mukono ku contract yonna.
abantu bano basobole okuba nga bakyusaamu. Ife tulina abantu be tukola nabo ab'ensi endala ng'amateeka agaabwe gakola nga balina n'ebitebe waneeno. Omwana bw'afuna obuzibu ng'abantu abo badduka mangu nnyo okujja ku mulyango omwana w'akolera oba ku kampuni. Ate ffe Abannayuganda tetukirina nti omwana bw'alwalira mu nnyumba ya mukama we bamulondoola okulaba nga mukama we amujjanjaba ate n'awona. Nti omwana bw'afiira mu nnyumba ya mukama we bateekawo omutango gwa ssente mungi nnyo gw'alina okusasula. Ffe waffe kyalema baalema Abannayuganda oba omukulembeze waffe owa Uganda okuteekako akazito ku nsi zino. Bannange tukyabonaabona, abaana bakyafa, abaana bakyafuna ebizibu kasita. Ebintu bino biba tebirongooseemu. Omulimu guno mulungi ogw'okujja eno ne tukola omulimu mulungi naye gwetaaga okulongoosa. Ebyo ebireetera abazadde baffe okukaaba, ebibaleetera amaziga, ebitujja mu bulamu bw'ensi byetaaga okuba nga bikoma era nga tusaba birongooke mangu nnyo kubanga otherwise bituuse okututama. Njagala manye ki ky'olowooza, nguyita mu comment section, embagalanyi.